po jako akawuwo mukiga bbiri nalimba DPC nti awantu waliyo nze wemanyi nti bwapangisa wawe. Swaleti Tibamwenda ye ssentebe wa Buwanika Zone Mengo Kisenyi mu Kampala Central Division ng'onasula akukunadde nga lumonde mu ttaka olwamulirwana we John Cliff Ndio Mujenyi agambibwa okuba omupangisa okwagala okumuggyako ettaka lye mu Mankwetu. Wange wano nagulawo 1990 ebbanga lyemazewa naye sometime back about 18 years about 20 years nafuna omusenze ayitibwa John Ndio Mujenyi yali ku chairman wa Itoda n'apangisa ku musajja omuyindi gubayita Alibai. Ettaka eryogerwako ssentebe Tibamwenda agamba nti yaligula mu mwaka gwa 1990 ng'alikolerako ebintu ebyenjawulo gamba ng'okulabirirako abaana b'oku nguudo nga kwaddukanyiza n'emirimu gy'ekitundu nga ssentebe ssaako n'emirimu emirala. Kuliko office y'aba street children nabo mutubasomesa tugenda nga tuyungulamu abamu ne tubaza mu masomero abamu ne tubaza mu maka gewaabwe. Ogwo mulimu munene mu ggwanga lino gwe tukola. Lwaki omuntu yeetulidde wuwe ate ajja n'agala ku destabilizing ekintu nga kino? Nolwekyo gavumenti erina okutulwanirako olutalo luno etutaase. Okusinziira ku Tibamwenda Ndio Mujenyi mubbi wa ttaka nga ne gye buvuddeko yagenda ku poliisi n'agitegeeza nti wapangisa yagulawo so nga ebiwandiiko biraga bulungi nti ekifo mwali kya Muhammad Albai owa Alda Bridge Real Estate Uganda Limited. Ati yagenda juzi recently n'agenda n'ayogera ne DPC n'amugamba nti n'ennyumba mwansula amaze emyaka 20 yagigula. Ekitegeeza nti is a land grabber. Eddie Okumu nga ye munnamateeka wa nnannyini kifo Ndio Mujenyi wapangisa akakasiza nti ono tagulangako ku ttaka lino ng'ebbanga lyonna abadde mupangisa waabwe wabula nga kati nabo boolekedde okumugoba olw'obutabasasula nsimbi zaabwe ez'obupangisa. Ekituufu kiri nti taligulangako era abadde nga mupangisa. Ettaka liriko interest bbiri, kuliko liizi kuliko ne mayiro. Lizi yali y'omwami gwe bayita Ernest Keripiso Kizito. So wabanga yagula alina okugula either mayiro oba lizi interest, which kwezo interest ebbiri tewali yamuguza. Yekaweffe waffe okwogerako ne John Wycliffe Ndio Mujenyi ku nsonga eno agudde butaka ng'ono waasula tewasangiddwawo muntu yenna. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Batutaase influence eyo tekola mu ggwanga lino en Uganda ekolera ku mateeka.